faman tawalla nebo munakyuka baada dhalika oluvannyuma lwekyo kitukirizganyizaako fa ulaika hum lifasikuna mugenda kubeera nga muli baki nga muli boonoonyi. Afagairi ddiini llahi abange etali ddiini ya Allah yabuguna walahum aslamu man fi samawati wal ardi taw'a wa karha. Agenti afagairi ddiini llahi abange mwe etali ddiini ya Allah yabuguna gye baagala walahu aslamu man fi samawati nimazima bimugoberera Allah subhanahu wa ta'ala man fi samawati ebiri mu ggulu wal ardi ne mu nsi taw'a wa karha mu kugonda ne mu kwanguwa wa ilayhi yurja'una era gyali egenda okukola ki okuddizibwa. Kul bagambe kul gamba nti amanna gamba gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti amanna tukkiriza billahi katonda wama unzila n'ebyo ebyakka alaina kuffe wama unzila n'ebyo ebyakka ala Ibrahim ne ku Ibrahim wa Ismaila ne Ismaila wa Ishaka ne Ishaka wa Yakuba ne Yakuba wal asbatu ne mbazukulu wama uti Musa n'ebyawe bwali Musa wama utiya Musa n'ebyawe bwa Musa wa Isa ne Isa wa nabiyuna ne bannabbi min rabbihim ne bannabbi bana min rabbihim okubeera mukama waffe okubeera mukama waabwe la nufarriku baina ahadi twawukana kuki n'okubonoomu minhum bo wannahanu lahu muslimuna era mazima ffe tuli abagoberezi abagoberera. Waman yabtagu gayira al-islamu ddiina n'omuntu yenna anoonya etali ddiini nga anoonya eddiini yonna nga si busiraamu falan yukbala minhu tagenda kukkirizibwa era tagenda kukkirizibwa huwa fil akhirati ne ku lunaku lw'enkomerero min al-khasirin agenda kuba muki mubafaafaganiddwa. Allah yabuuza nti kaifa yahdi Allahu qauma kafaru alaga nti kiki katonda bwayinza okulungamya ngeri ki gyayinza okulungamya kaifa ngeri ki yahdi Allah Allah gyayinza okulungamya qauma ekibiina kafaru ekyaba abajeemu baada imanihim oluvannyuma lw'okukkiriza kwabwe washahidu ate ngera bajuliza nti anna rasula nti omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala haq wa mazima wajaahum libayinati era n'abagirana biki n'obunyonyofu wallahu mazima katonda la yahidi liqawmi dhalimin tayinza kukola ki la yahidi tayinza kulungamya kibiina ky'aboonoonyi tayinza kukola ki kulungamya kibiina ky'aboonoonyi kubanga bakkiriza baje mu luvannyuma lw'okumanya ne bakkiriza oluvannyuma lw'okutegeera omubaka wajaahum libayinati obunyonyofu obujulizi obunyonyofu ne bubeera nga bubajjira obujulizi naye byonna ne bakola ki ate ne balyoka bubakanya onebaga nti wallahu mazima Allah la yahidi tasobola kulungamya liqawmi dhalimina kibiina kyaki kyabalyazaamaanyi. Ulaika abonno jazaahum empeera yaabwe anna alayhim la'annatullahi mazima abonno baliko ekikolimo kya Allah wali malaikati ne bamalayika be ne bamalayika wannaasi n'abantu ajma'in n'abantu bonna halidina fiha nga bakwera mu kyekikolimo ekyo fiha mukyo la yakhfafu anhum la adhaba tabagenda kenderezebwako oba kutowerezebwako ku biki ku bibonerezo walahum yunzarun ate si bakulindirizibwa inna alladhina okujjako abo taabo abeenenya min baadi dhalika oluvannyuma lwekyo wa aslahu ne balongoosa fa inna Allah mazima katonda gafuru rahim musonyi ate musaasizi. Inna alladhina kafaru mazima baagana okukkiriza baada imanihim oluvannyuma okukkiriza abaagana okukkiriza baada imanihim oluvannyuma okutegeera n'okukkiriza thumma ate oluvannyuma zidadu kufuran ne kweyongera bweyongeza okuwakana lan tukbal taubatuhum tekugenda kukkiriza okwenenya kwabwe wa ulaika humu dhaalun era abantu abo be babuze. Inna alladhina kafaru mazima baagana okukkiriza wamaatu wahum kufaru ne batuuka okufa nga bakafiiri falan yukbalu min ahadihim min al-ardi dhahaba wal fidda tebagenda kukkirizibwa ku bo n'omu ahadihim n'omu min al-ardi nebaba aliba ng'alina ebintu ebijjuza ensi
ebijuze ensi nga dhahabu nga zaabu walau fitada nga alina yadde zaabu ajuze ensi eno tagenda kukkirizibwa walau fitada bihi kubanga yenunula nabyo obanga yenunula nabyo nti bamusonyiwe nti obaawe yenguzo oba yenunule awenunuzi bamusonyiwe ebibi Allah geete bagenda kola ki tagenda kukkirizibwa kasaba nga yakaafuwala ulaika lahum adhabun alim wabula kibalinawo ekyobugagga bebibonerezo ebiruma ebikakali wama lahum minan nasirina era tebagenda kuba na mutaasa lan tanalu albirra Allah geete tosobola kufuna kirungi hata okutuusa tunfiku mimma tuhibbuna ng'owadde ekyo kyokola ki kyoyagala Allah geete tosobola kufuna kirungi wabula okufuna ekirungi olina kuwaayo ekyo kyokola ki kyoyagala kuwaayo ku kyoyagala n'olyoka ofune ki leka kuwaayo akantu akabi k'osaddaaka onoonyamu akabi k'ogaba Allah geete tosobola kufuna kirungi nga naawe owaddeyo ki kitegeeza buli ogaba akabi suubira naawe kitali kirungi ogaba ekirungi suubira ki ekirungi Allah waga nti lan tanaalu tosobola kufuna libirra kirungi hata okutuusa tunfikuna ng'owaddeyo mimma tuhibbuuna ekyo naawe kyokola ki kyoyagala wama tunfikuna nemu ekyo kyonna kimuwaayo min shay'in mu kintu kyonna fa inna Allahu bihi alim mazima Allah akimanyi temubuuza kigenda kubasala kulla ta'ami buli mmere yonna kana hilla libani israila yali yakkirizibwa abaana baani yali yakkirizibwa abaana ba Isiraila okubanga bakola ki nga bagira illa okujjako maharama Isiraila okuleka eyo Isiraila oba Yakubu yakola ki gyeyaziza ku lulwe ala nafsi ku mwoyo gwe ye kwennyini gyeziriza mene kabula olubereberye anti nazzala tawurati nga tawurati tennabakola ki tennabakujja kul bagambi fa utubi tawurati muleete tawurati fatiluha tugisome in kuntum muswadikina wamunabanga mwogera ki mwogera amazima faman ftara ala Allah kadhiba ani agunjawo bulimba nga abugunjawo ku Katonda min baadi dhalika oluvannyuma lw'ekyo faulai age famani n'oyo ftara ala Allah kadhiba niyo agunjawo obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala min baadi dhalika oluvannyuma lw'ekyo faulaika humu zalimun agenda kubanga abone baki bebalyaza amaanyi kul bagambe sadaka Allah yakakasa Katonda fatabi'u millat Ibrahima mugobere dini yani ya Ibrahima hanifa entukuvu jemba mukola ki jemba mugoberera wama kana minal mushrikina kubanga teyali wambagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala inna awala baiti wudhi'a linnas enyumba mazima enyumba yasooka okuteekebwawo abantu yateebwawo abantu munsi yonna enyumba yasooka lallazi yeeyo bibakkata mubaraka eyo eri emakka ey'omukisa wahuda ng'ate yabulungamu la alamina era nga kyakulungamu eri ebitonde byonna fihi nga muyo ayatu bayinaatu mulimu obubonero obunnyonnyofu makamu Ibrahimu nga mulimu ekifo kyani kya Ibrahimu waman dahalahu n'omuntu oyo agiyingira kana amina aba waaki wa mirembe aba wa mirembe omuntu akoze ki ayingidde mu nnyumba eyo abeera n'emirembe walillahi mazima Allah ala nnasi hijjul baiti ne Allah yabeera nga agikakasaako abantu era nga yagikutira abantu babeere nga bakola ki nga bagirambula man istataa ye abakoze ki mastataa ilayhi sabila aye abasobodde ekkubo erigenda gyeri abeere nga akola ki nga agirambula waman kafara naye omuntu anaagaana okulambula ennyumba ezo nga talina obusobozi n'atambula ennyumba eyo fa inna Allah mazima Katonda ganiyo mugagga anal alamina ku bitonde byonna ng'okekkereza toyagala kugendayo tyokutola ku ssente ogendayo okulambula ennyumba ate ng'oziina naye agambye Allah ezokekkereza omala biseera Allahu ganiyu anal alamin Allah ye mugagga ku bitonde byonna kul bagambe kul gamba gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe gamba nti ya ahlal kitaabi abangi mwe bannannyini kitabo oba bannannyini bitabo lima takfuruna bi ayati llahi lwaki mujeemera obubonero bwa Katonda kiki mujeemera obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala
wallahu shahidu ngatene katonda ajuliza ala ma ta'lamuna wallahu shahidu wallahu ngate Allah subhanahu wa ta'ala yake nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala ala wallahu ngate Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi shahidu akakasa ala ma ajulira ala ma ta'maluna ebyo mukola ki bye mukola Allah bikola ki yake nyinyi ye mujulizi muwakanyo wonerewo ne Allah gambe ye mujulizi ko bye mukola ki ko bye mukola kul bagambe ya ahla alkitab abangi mu bananjitabo imata suduna lwaki muziza an sabilillahi abantu mukola Allah subhanahu wa ta'ala man amanna abakiriza tabugunaha iwaja munonya okulifule cyamwe ko kulifule cyamwe wa antum shuhada ngate namwe mwali bajiwa bamujulira wa mallahu bigafili amma ta'maluna katena mukola Allah ganga wa antum atena mushuhada nga muri bajulizi kwecho wa mallahu bigafili amma ta'maluna mazma Allah tagayalide wa mallahu bigafili tagayalide mata ta'maluna bimukola ki bimukola ya ayyuhalladhina amanu abangemu abakiriza amanu bi aman ya ayyuhalladhina amanu abangemu abakiriza intutu farika unanga mutide kibiina mwabo abayudaya unanga mutide kibiina mwabo abayudaya ne mubatya nga mutide kibiina mu bo minalladhina utuli kitabu mwabo abawe ibitabu oba abawe ekitabu yuradukum baada imanikum kafiruna bajja kubanga bakola ki nga babazza eri obukafiri bwawe oluvanyuma lw'okulungama kwammwe ate bajja kubazza ki eri mu bukafiri wa kaifa takfuruna ngeri kyemuyinza okujeema ne muwakanya wa antum tutla alaykum ayatullahi ngate muwabeera nga musomebwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa fikum rasul nga n'omubaka we ali mu mwenyini waman ya'tasimu billahi omuntu anywerera ku muguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala fakad hudiya abamaze okulungama ila siratul mustaqima mukuwe golokofu ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza takullaha mutya Allah hakka tukatihi mu butufu okola ki n'okumutya tembeera mu aganaga mu Islam mubere nga mukola ki nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butufu okumutya wala tamutuna temugezanga ko kufa era temufanga illa okujjako wa antum muslimun nga mufudde muli basiramu wa tasawun munyerere bihablillahi jami'a umuguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenna wala tafarraku temwawukananga wa dhikru ni'matullahi alaykum mujjukire ekingira kumwe Allah kyakola ki kyabawa idh kuntum adaa bumwali mu kiseera nga muli balabe nabalabe fa allafa baina kulubikum ala nagatta ki wakati wa muisa bali mu lutalo netawo nga balwana ne Allah nakola ki nagatta wakati waabwe fa asbahatum ne bukeesa bi'imati kucengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ihwana nga balinda abaki abooluganda abali balwanagana wa kuntum ala shafa nga bali hufirati bali ku njegoyego zaki z'ekinnya minnari ekyomuliro fankadhaku minha ala nabeera nga akikola ki ng'akibawunya ng'akibajjako kadhalika nawe kityo yubayina Allah lakum alla abanyonyola ayati amateeka ge la'allakum tahitaduna obulewo ne mukola ki ne mulungama wala takun minkum ummati yad'una illa al-khayr era mulyoke mubeere ekibiina yad'una mulyoke mubeere ekibiina ekinakoowolanga abantu oba ekikoowola abantu ila khayri eri obuki eri obulungi wayamuruna bilma'ruf era kibeerenga kiragira abantu okubanga bakola obuki obulungi wayanhauna
anil munkar era kiberenga kibaziyiza okukola ebibi wa ulaika humul muflihuna abono baki bebo kwesiima ekibiina agamba kya Busiraamu abo bebo kwesiima wala takunu kalladhina tafarraku wahitalafu temberangao Allah agenti wala takunu kalladhina era temberangao tafarraku abeyawula wahitalafu nibawukana minibadi majaahum libayinati lubayimawaki lw'obunyonyofu okukola ki okubajjira wa ulaika lahum adhabu azim mazimera abo biri kubo ebibonerezo ebizito ebikakali yawma olunaku tabyadhu wujuhum lwe galyeruka amaaso ebyenyi byaki byabamu oba amaaso gabamu lwe galikola ki lwe galyeruka oba ebyenyi lwe birikola ki lwe biryeruka Allah subhanahu wa ta'ala wagamba wataswadu wujuhu ate nigaddugala amaaso gabamu oba ebyenyi byabamu nebikola ki nebiddugala fa amma alladhina stawaddat wujuhum abo abaliddugala ebyenyi byabo oba amaaso gaabwe akfartum baada imanikum beebo abajeema oluvannyuma lw'okukkiriza kwabwe fadhaku bagenda kugamba nti mukombe bagenda nti mukombeere azaba ku kibonezo bima kuntum takfuruna kulwe byemwakola ki byemwajeemanga ne mutagondera Allah subhanahu wa ta'ala wa amma alladhina nayati mazima abo biyadati wujuhum abalyeruka ebyenyi byabwe nebitangajja oba amaaso gaabwe fafi rahmatillahi bamukusasira kwaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala humu fiha haliduna ate bagenda kubeeramu mukwo bugenderevu tilika ayatu agono ge mateeka Allahu aga Allah subhanahu wa ta'ala natiruha alayka tubeeranga tukakusomera gwe Nabi Muhammad bil haqqi na mazima wama Allahu yuridu mazima Allah tayagalangako zulma wama yuridu tayagalangako zulma la alamina kulyaza amanyaki bitonde bye walillahi ma fi samawati wal ardi wa ma fil ardi era byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi wa illa Allah eri katonda rijaul umur ebigambo byonna gyebwaki gyebiddizibwa kitegeeza nti kuno ku nsi ne bwolimba nobba nozza omusango nooza n'osinga naye Allah agamba nti byonna biddizibwawa gyali kitegeeza obuyinza ogusinga wano ku nsi ate kwahera ne baguddamu ne gukola ki ne gukusinga kuntum khayra umma mazima mwali ekibiina ekirungi ukhrijat linnaasi ekyo ekyaggyibwayo abantu ta'muruna bil ma'rufi nga kiragira kukola ki bulungi watanhauna anil munkar nga kizizza okukola ki obubi watu'minuna billahi n'okkiriza katonda agenti walau amanna naye singa bakkiriza ahla alkitabi bananyi kitabo la kana khairu lahum kyali badde kirungi gye bali minhum bo limu'minina walimu abakkiriza wa aktharahum lifasikina naye abasinga obungi bonoonyi agambe Allah subhanahu wa ta'ala nti mubbo mulimu abaki abakkiriza naye ate abasinga obungi mubbo bonoonyi ddala sibakkiriza agambe nti lan yadhurukum illa adha lan yadhurukum illa adha tewali kabi konna ke bayinza kubatuusaako illa adha okuleka ki okuba nakuwaza kyekyokka wa in yukatilukum banabanga babalwanyisizza yuwalukum li adibara bajja kubanga bakola ki babakuba amabega bananga babalwanyisizza oluvannyuma mujja kubasinza amaanyi omunabasinza amaanyi bajja kubanga bakola ki nga babakuba amabega badduke buki buddusi thumma oluvannyuma la yunswaruna era tebagenda kubanga bakola ki nga bataasibwa agenti dhuribat alayhim dhillat aina mathukifu bagenda kubanga bakola ki bagenda kubanga bateekwako obuswavu Allah agenda kubanga bateekako obuswavu era obuswavu obwo oba n'obunyomoofu bagenda kubanga babako obuswavu n'obunyomoofu
bonna bonna abamukoze eki mubasanze, bonna bonna abali bajja kubanga Allah bataddeko obuswavu n'obunyomoofu illa okujjako bihabli min Allah, abo abenywereza ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwategeeza si muguwa kyogera sanga omugwa gwe balanze ogwo eripeko ki bweripi nti guno gwe gwa Allah, wabula omugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwegwo omuguwa gwategeeza gy'emirimu emirungi, okubanga okola emirimu emirungi. Singa osaala olwo wenywereza ku mugwa gwani gwa Allah subhanahu wa ta'ala, singa ogondera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala olwo oba wenywereza ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obufuuza nti okola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yalagira, n'okuziiza oba okugaana okukola egyo emirimu Allah gye yakola ki gye yagaana okukola, abo oba omaze okubanga wenyweza ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahabuli minan nas, n'omugwa gw'abantu. Allah kyategeeza nti omugwa gw'abantu, abantu abo abategeera Allah subhanahu wa ta'ala nebanga bamugondera. Bwekwata ku mugwa gwabwe nomanya nti Allah abakiza yagamba abantu abakiza balina okubanga basaala, n'osaala olwo omaze okwekwata ku mugwa gwaki gw'abantu abo abakiza. Waba'u bighadabi min Allah, era ne bateekebwako buki obusungu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abo abatenyereza ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako, beyasaako obuswavu n'obunyomoofu. Kati agambye nti waba'u bighadabi, ne batubanga bateekebwako obusungu min Allah okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhuribat alayhim limaskanna, nabeera nga bakola ki bateekebwako era obunakuwavu, bateekebwako obunakuwavu. Dhalika bi annahum, ekyo ne kibawula okubanga nti bo kanu yakufuna bi ayati llahi, bajemera amateeka gaki ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza bwejemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okubanga oteekebwako obunyomoofu, obunakuwavu, obuswavu, byonna bigenda kubanga bikubeerako. Wayaktuluna, era nga battanga bannabbi bigayiri, wayaktuluna li anbiyaa, babeera nga batta bannabbi bigayiri haqi, awatali byamazima, nga tebattira mazima wabula okuleka okubatta mu ngeri eteri y'amazima etali ntuufu. Dhalika, ekyo nno bakikola bima aswaw, olw'okujema kwabwe bajemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ogategeera. Wakanu yaitaduuna, baali basukka ebikomo by'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah banti laisu sawa'un, tebali bonna kimu min ahli alkitabi, mwabo abaweebwa ekitabo oba ebitabo, mubannanyini Tawreti oba Injiru, abaweebwa ekitabo agende tebali kyekimu. Agende nti ummatu kaimatu yatiluna ayati llahi, mulimu abamu mu kibiina ekyo, mulimu ekibiina ekiyimirira ddi ekiro, mulimu ekibiina ekiyimirira ummatu kaimatu yatiluna ayati llahi, mulimu ekibiina ekiyimirira nekisoma amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala, nekiba nga kigondera amateeka ga Allah, nabeera nga basoma ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bayogerako nti mulimu abamu bonna tebakola ki, tebajeema. Ana allayli, mu budde bwaki bw'ekiro, wahum yasjuduuna, era nga bakola ki, bavunnama ne mu budde bw'ekiro. Yu'minuuna billahi, nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, n'olunaku lwaki lw'enkomerero. Wayamuruna bil ma'rufi, era nga bayigiriza abantu, era nga balagira abantu bil ma'rufi okukola obulungi, wayanhauna anil munkar, nga baziiza okukola ebibi. Wayusari'una, era nga bakola kibanguwa fil hayrati, eri obulungi. Ekintu kwanga eri obulungi, kati katugeze singa muba muli awo ne baziina, omuntu n'atesigiriza kusigala waatudde n'ayanguwa mangu, olw'okuba olidde omwazinyi n'ayanukula omwazinyi n'ayanguwa ogenda eri okukola ki, ogenda eri okuba nga ayimirizaawo swala, kitegeeza ayanukudde mu bwangu ddala eri obulungi.
wa ulaika minas salihina, era abantu abo be bantu abo mu balongoofu. wama yaf'alu min hayri falan yukfaruhu, Allah agati n'ekyo buli kyonna ekimba mukoze mu birungi, ekyo kyonna ekimba mukoze mu birungi, falan yakfuruhu, Allah tagenda kukola ki? Kubeera nga akiryazaamaanya, kigenda kubanga kibaweebwa, tekigenda kulyazaamaanyizibwa, mugenda kubanga mukikola ki? Nga mukifuna. Wallahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala alimu bil muttaqiina, ye amanya baki? Ababatya, abamutya, abakkiriza. Innal ladhina kafaru, mazima abagaana okukkiriza, lan tuguni anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'in. Allah agati innal ladhina kafaru, mazima abagaana okukkiriza, lan tuguni anhu amwaluhum, tegenda kubagasa emaali yaabwe, wala awladuhum, yadde zadde yaabwe, min Allahi shay'in, eri Katonda mu kintu kyonna tegenda kubanga ebagasa, tegenda kubeeyimirira, tebagenda kugyenunuza, abantu tebagenda bawolereza, tewali mugaso mu kintu kyonna eri Allah subhanahu wa ta'ala, wabula ogenda kubeerawo gwe kennyini na mirimu gyo. Wa ulaika ashabun naari hum fiha khaliduna, abo abagaana okukkiriza ne batewala emaali yaabwe ne bayinula, Allah agambye nti abo nno bannannyini ki? Bannannyini muliro, bagenda guweramu bugenderevu na bugenderevu. Mathalu ma yunfikuuna fi hadhihi alhayati dunya, agenti oyo yenna awaayo ekifaananyi kyoyo awaayo emaali ye ku lw'obulamu bw'ensi, ng'awaayo ku lw'obulamu bw'ensi, kamathali riihi fiiha sirru aswabatin haritha qaumi zalamu anfusahum fa ahlakatu. Agenti ekifaananyi kyoyo kiringa bw'olaba nti kiringa kikuŋŋuuta, nga enkuba etonnya erimu kikuŋŋuuta, erimu omuzira, n'ebira nga bikuba ennimiro y'omulyazaamaanyi oyo, ne kiba nga Allah agizikiriza. Fa ahlakatu ng'agikoze ki? Ng'agizikiriza, esaanyeewo. wama dhallamuhum, naye agambye nti wama dhallamuhum Allah tabalyazaamaanyanga, walakin naye anfusahum yazlimuna, bo beeryazaamaanya bokka. Allah talyazaamaanya muntu, wabula omuntu yakola ki? Yeeryazaamaanya. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tattakhidhu bitannata min dunikum, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti temuwuliranga ebyama byammwe, abo bemufuulanga abayambi, bemufuulanga bannammwe, bemufuulanga banfiira bulago, temubabuuliranga ki? Ebyama byammwe. Abawabuzi bemufuulanga abawabuzi, ab'okumwanjo, temubabuuliranga ebyama byammwe. Allah aganye nga si baamu mmwe, temugezanga okubabuulira ki? Ebyama byammwe. Lwaki? la yaulunnakum, tebagenda kulekayo, tebagenda kulekayo kubagaliza ki? Kibi kyonna, habala, kubagaliza kibi kyonna. Musobola okuba nga museka nabo babulira ebyama, naye bwe tebasobola kukola ki? Kulekayo kwagaliza kibi kyonna. waddu babagaliza ma antum, kubanga bakola ki? Babazitowereza. Bubagala sayo nambere nga mulimbu ki? Muli buzibu, muzitowererwa. Agandi kadi baddati libawdha'u min afwaihim, kadi baddati mazima bwolekera ddala libawdha'u obukyayi bwabwe min afwaihim ku mimwa gyabwe, bwolekera ddala obukyayi ku mimwa gyabwe, babeera nga bakola ki? Babwolesa. wama tukhifi suduruhum akbaru, naye ate bwe bakweka ku mitima gyabwe, akbaru ebisinga obuki? Obunene. Kadi bayyana lakum li ayati, Allah agambye nti kadi mazima bayyana lakum li ayati in kuntum ta'ikiruna, Allah abanyonyodde amateeka ge, obubonero bwe, bwate bwannyonnyola eri ekibiina ekitegeera eri abo abategeera. Ta'ikiruna abalina ki?
abalina ku magezi abageziwala agamba nti ha antum abaffe obange abange mmwe antum ulai abange mmwe tuhibbunahum mubaagala wala yuhibbunakum naye bo tebabaagala bemwesibako mubaagala naye tebakola ki tebabaagala watu'minuna bilikitaabi bakkiriza ki mukkiriza ekitabo kullihi watu'minuna bilikitaabi kullihi mukkiriza ebitabo ki byonna wa idhan lakukum bwe basanze nga mubasinkanye kalu bagamba amanna tukkiriza wa idha khalaw adhu alaykum li annamira bwebanga mwawukanye nabo babalumira ki ennwiza engalo zaabwe oba obujiji kulaba omuntu n'abeeringa kimuluma alumira bubi afunye akasajja ku mutima nga mubadde mukoze ki mwawukanye nabo nga baddeeni ate mubeera nabo babalaga nti bakkiriza naye nga Allah agambye minalgaizi nga babafunyeko obusungu ku lw'obusungu bwabwe agambye nti kulu bagambe mutu bigaizi ku mufene ki n'obusungu bwammwe inna Allah mazima Allah alim bizati suduri amanyi ebiri mu ki mu bifuba by'abantu agambye in tamsaskum hasana babanga bakoze ki nga bafunye ekirungi kyonna tasuuhum bweba mufunye ekirungi kyonna mwabakkiriza tasuuhum kibeera nga kikola ki kibanyiiza wa in tusibukum ate mbanga mufunye sayi'atu ekirungi mbanga mufunye sayi'atu ekirungi yafirahu biha babeera nga basanyu wamufunye ekibi Allah agambye nti wa in tusibukum sayi'atu mbanga mufunye ekibi nga kibatuuseeko yafirahu biha basanyuka nakyo kiba kitegeeza tebalina kirungi kyebakola ki kyebabagaliza wa in tasbiru nga mwegumiikiriza watattaku ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala la yadhurukum kaidahum shay'a tebazigenda kubatuukako enkwe zaabwe yadde n'akamu ekintu kyonna tezigenda kukola ki tebagenda kubatuusaako enkwe zaabwe yadde n'akamu inna Allah mazima Allah bima ya'maluna muhitu Allah ku byonna byebakola ki byebakola abeetoolodde Allah kugumiza nti ebyo byonna byebakola enkwe zebakusalira tezigenda kutuukako lwaki Allah abakoze eki abeetoolodde wa idh gaddawtu min ahlika tubawwi'u lilmu'minina agambye nti jjukira mu kiseera lwewafuutu kuba lwava min ahlika mu bantu bo n'okera nnyo ova mu bantu bo tubawwi'u lilmu'minina ng'ogenza okuteeka ki ekifo ky'abakkiriza tubawwi'u lilmu'minina makaidu likitaabi ekifo ky'abakkiriza bagenda okuba nga bakola ki nga balwanira wallahu sami'ul alim Allah awulira ate amanyi byonna yabitegeera idhamatu taifatu minukum era mujjukire idhamatu taifatu minukum an tafsala mujjukire era mubeere nga mujjukira ebibiina ebibiri mummwe lwe byafootookerera mujjukire ebibiina ebibiri mummwe taifataini ebibiina ebibiri minukum mummwe an tafsala lwe byafootookerera wallahu waliyuhuma Allah yali omukuumi waabyo byombiriri wa ala Allah faliyatawakkal limu'minina mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza gye balina okukola ki okubanga beesiga walakad nasarakum Allah bibadiri Allah agambye nti yabataasa ku lutalo lwawa lw'ebbadiri wa antum adhilata ate adhilatu mwali abaki wa antum adhila mwali abanyoomebwa mwali batono nga munyoomebwa fattakullaha ne mutya Allah la'allakum tashkuruna oba muli awo ne mukola ki ne mwebaza إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من ملائكة منزلين Allah again إذ تقول
era mujjukire ekiseera bwe mwagamba limu'minina abakkiriza alam yakfiyakum nti tekibamalira oba tekubamala an yumidukum okubanga tubadduukirira oba an yumidukum rabbukum okubanga mukama wammwe abadduukirira bithalathati al-arafi min al-malaikati n'okubadduukira ne bamalayika 3,000 munzirina ezisiddwa mu lutalo olwo Allah yabasindikira ejjira y'abamalayika 3,000 waza nti tekubamalira okubadduukira ne bamalayika 3,000 abasiddwa bal wabula intasubiru bwe munabanga mugumikiriza wattattaku ate ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala wa yautukum bifawrihim hadha ne babajjira bunambiro obwo ne babajjira bunambiro mbwangu abalabe ne babajjira bunambiro mu bwangu ddala yumididukum era Allah agenda kubanga akola ki rabbakum agenda kubanga abadduukirira mukama wammwe bihamsati alafi ne bamalayika 15,000 mina malaikati musawimina bamalayika baki abatendeke wama ja'alahu Allahu illa bushra Allah tiyakula ekyo era tiyafuula ekyo wabula illa bushra lakum wabula lwakubasanyusa walitatma'inna kulubukum bihi era alyoka atebeekeze nakyo ekyo kyakoze emitima gyammwe waman nasuru illa min indi Allah tewali kutaasa kwonna okuleka okutaasa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala li aziz li hakim ow'ekitiibwa li hakim omukakasa wa buli kimu liyakta'a tarafa min alladhina kafaru era alyoka akutule ekitundu tarafa ekitundu kyabo akafaru abagana okukkiriza au yakbituhum oba akivuunika eri fayankalbu haibina kiryoke kiddizibweyo nga kiweebuuse kiswadde aga nti laysa laka toligwe min al amri shay'un toligwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kintu kyonna gye bali tolina kitoli kintu kyonna au yatubu oba Allah abasonyiwa au yatubu alihim abasonyiwa au yu'adhibuhum oba akola ki oba ababonereza fa innahum zalimin kubanga bo baki bali azamaanyi Allah agamba nabi Muhammad tugwe mulekere ebyabo bakafiiri nyo tuyinza okugamba gwe osala oba osiiba se watosiba bikole ki gwe amanyi kiri gy'oli Allah bw'anaaba yagadde ajja kukola ki ajja kusonyiwa bw'anaaba yagadde ajja kukola ki ajja kubonereza fa innahum zalimina kubanga baali bajazaamaanyi nabo bamuki muli azaamaanyi walillahi ma fi samawati wal ardi byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiri mu ggulu ne muki ne mu nsi yaghfiru man yasha'u Allah asonyiwa oyo gwakoze eki bw'aba yagadde wa yu'adhibu man yasha'u ate era abonereza gwakoze eki gwayagadde wallahu mazima Allah gafurur rahim sonyi ate musaasizi ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza la takulu riba temulyange mali yaki yenyongeza adhaafa mudhaafa kubisa negenda ngaekola ki nga yeyongerako eyo Allah subhanahu wa ta'ala agambye temulyanga ki emaali eyo wattaqullaha mutya Allah la'allakum tuflihuna oba olyawo nemubeera nga mulimu abo ab'okwesiima wattaqu nnaara mutya omuliro allati ogwo iddatul kafirina ogwategekebwa abo abajeemu abagaana okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala wa atiu llaha mutya Allah warasula n'omubaka la'allakum turhamuna oba olyawo munaakola ki munaasaasirwa Allah subhanahu wa ta'ala agaye mutya omubaka oba agaye wa atiu llaha mutya Allah warasula n'omubaka we la'allakum turhamuna oba olyawo mukola ki nemusaasirwa aganti wasari'u illa maghfirati min rabbikum mwanguwe eri okusonyiibwa okuva eri mukama wammwe okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala
kugamba kyantegeza nti mukole ki mujjewo empaka mwangu okujja eri mukama wammwe muve ku ludo muve ku drafti muve mu by'omuzannyo wabula muwulidde omwazinyaazina muwulidde omulanga era okuzimba masigidi Allah agambye nti wasari'u mwanguwe illa magfirati min rabbikum eri okusonyiwa eri mukama wammwe wajannati mazima nejjana wajannati arudhuha nejjana ngazi nnyo samawati wal ardi eringa bulaba ki wajannati arudhuha samawati wal ardi nejjana Allah agambye bugazi bwayo eringa ggulu naki nansi naye uiddatul muttaqina yategekebwa abakola ki abatya Allah subhanahu wa ta'ala bwebaliwo abatya Allah subhanahu wa ta'ala alladhina abo yunfikuna abawayo emaali yaabwe fisarai wa dharai mubwavu nembuki nembugagga tebabeera nga bakola ki nga bawaayo kitegeeza nti muganda wawe okugaba tekikwetaagisa kumala gaggawala omwavu era agaba mu nfuna ye n'omugagga agaba mu ki mu nfuna ye atawaddeeyo mu bwavu mu nfuna ye kitegeeza ne bwagaggawala era tagenda kwekusa tasobola kuwaayo mu nfuna eyo gy'aba atuuseemu walkadhimiina lagayeze babeera nga bakola ki nga bagumiikiriza nembuki nembusungu wal afiina anin nasi n'okubeera nga basonyiwa ki abantu abo abakoze ki babasobezza wallahu mazima Allah yuhibbul muhsiniina ayagala nnyo abo abalongoofu walladhiina abo idha fa'alu fahisha wabanga bakoze ebyobuwemu oba ebikyamu au dhalamu obanga balyazaamaanyiza anfusahum emyoyo gyabwe dhakara Allahu ne bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfiru lidhunubihim babeera nga beegayirira Allah abeere nga abasonyiwa amazambi gaabwe waman yaghfiru dhunuba n'omuntu Allah gw'abasonyiye ebibi bye illa Allah waman yaghfiru dhunuba teri muntu yenna ayinza kusonyiwa bibi illa Allah okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala teyayinza kujja ko mazambi nebogenda maaso n'omunyonyola ebizibu byo n'omunyonyola newakugamba nkusonyiye tebikusonyiyiddwa illa okujjako yaghfiru Allah agaye nti yaghfiru dhunuba Allah yakola ki yasonyiwa amazambi illa Allah okuleka Allah walahum yusfiru ala maf'alu ate bwobanga begayidde Allah kusonyiwa amazambi ago waba kusonyiye ate n'otalemera ku mazambi ago kuddamu gakola ki kugakola n'otalemerako wahum ya'lamuuna ng'ate mukola ki ng'ate mumanyi nemubeera nga temukomya okugakola otalemerako ekyo ku bibi bye mukoze Allah subhanahu wa ta'ala wahum ya'lamuuna ng'ate mubimanyi bwemuba temberemeddeeko kitegeeza Allah abakola ki aba basonyiwa ulaika jazaa'uhum abanno empeera yaabwe magfiratan min rabbihim okusonyibwa okubaawa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wajannatu tajiri nejala ekulukutira min tahti al anhar wansi waayo emigga halidina fiha nga bakubeeramu mu yeja neeyo mu kwesiima okwo bakubeeramu mu bwo wa ni'ima ajul li'amilina nga eyo mpeera ejuziddwa era kyengera ekyempeera eyaabo amina abakozi baki b'emirimu emirungi kad halat min qablikum sunan agenti mazima lyayita ddeetteeka kwabo abakola ki abaayita ku mirembe gyakola ki egyayita ayefasiru fil ardi tambula mu nsi oba mutambule mu nsi fanzuru mulabe mutunulire kaifa kana akibatul mukadhibina ngeri ki bwe yali enkomerero y'abo abaki abalimbisa Allah subhanahu wa ta'ala abasuka ebikomo by'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala hadha bayanu linnas kuno kwe kunyonyola kwaki kw'abantu obuko kwe kunyonyola kwaki kw'abantu wahudda era nga n'obulungamu wa mau'izata n'okubulira limuttakiina abatya Allah subhanahu wa ta'ala wala tahinu wala tahzanu agambye Allah subhanahu wa ta'ala temuteremuka ate temunakuwala wa antum la'launa mwemu ababa waggulu in kuntum mu'minina munabanga mukola kimukkiriza
kwatu Allah kyategeeza nti wolabi wano ku dunya abo ababifulanga abeyagala abifulanga abali bulungi no ye mmwe bwabagulu mmwe mugenda okuba waggulu abo ku lunaku lwaki lwe kiyama in yamsaskum karuh bwemba nga mufunye ebiwundu mu lutalo olwo yali agera ku lutalo nga mufunye ebiwundu fakad massa bikawmi karuhu mithluhum bafuna dda ab'olubereberye bammwe abasooka ekibiina ekyasooka okulwana abasooka bafuna dda ebiwundu ebifaanagana ngaki ng'ebyo watilika al ayamu nudawiruha n'ezo ennaku ze twetuuluuza bayina nansi wakati w'abantu zetwetuuluza wakati w'abantu waliya'lamu llaha alla yagala amanyi alladhina abo amanu abakkiriza wayattahidhu minkum shuhadaa era abeere nga ssaawo ki obujulizi mummwe wallahu mazima Allah la yuhibbu dhalimina tayagalira ddala kibayita omuki omulyaza amaanyi walimahsu llah alyoka atukuza Allah subhanahu wa ta'ala alladhina abo amanu abakkiriza wayamhaqqa likafirina atalyoka akola ki asaanyeewo obazikirize abo abakafiri abatakkiriza ama hasibtum an tadkhulul janna abaffe mulowooza ddala nti mugenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala walama ya'lamu llahi atamaze Allah subhanahu wa ta'ala kumanya alladhina aw jahadu fi sabili jahadu minkum abo abalwanye mummwe mukole Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu swabirina era n'okumanya abagumiikiriza mulowooza munajingira ejjana nga temaze kukola ki kugezesebwa nga Allah tamaze okumanya abo abakkiriza kyategeeza walakad kuntum tamannuna limauta nti mazima mwali mwegomba olubereberye okukola ki minikabuli olubereberye okufa mwali mukola ki mukwegomba minikabuli olubereberye antalukuhu nga temunakukola ki temunakusanga fakad ra'aytumuhu kakati mukulabye kalira mukwegombe wa antum tanzuruna nga namwe mutulula mukola nga namwe mutulula kale kakati mukwegombe mwakwegombanga nga temunakulaba ne kati mukulabye kale muddemu mukole ki yali ategeeza Allah nti kale muddemu mukole ki mukwegombe wama Muhammad taliye Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa rasul wabula mbaka taliye Muhammad wabula mbaka kad halat min qablihi rusul ngaba baka abakola ki abasooka bwe baali abolubereberye nono mbaka ngaba baka abolubereberye baali agenti fa in maatu bwanabanga afudde au kutulu banga tiddwa bwanabanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga afudde banga tiddwa nikallabtum ala ikabikum mugenda kukyukira ku bisinziro byammwe mube kusinza Allah subhanahu wa ta'ala waman yanikalibu ala akibaihi oyo yenna anakyukira ku bisinziro bye n'ava ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala falan yadhura Allahu shay'an tagenda kutuusa kuki ku Allah kabi konna wabula akabi Allah kyategeeza nti gwe toyakyo ojja kukola Allah naye ate yajja kukola ki ajja kubanga akusasula wasayajizi Allahi shakirina Allah asasula ki abo abeebaza Allah asasula abeebaza atayagala abeebaza kitegeeza nti tuyitirize nnyo okubeera nga tukola ki nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala wama kana linnafsi antamuuta tegwali omwoyo era tegwali omwoyo yadde nga ki tegwali mwoyo gwa kutuukibwako kufa tegwali mwoyo gwa kufa wamaakaana era tegwali linafsi mwoyo antamutu gwa kufa teguli mwoyo gwa kufa oba tegwali mwoyo gwa kufa oba omwesi gwa kufa biidhinillah wabula lwa buyinza bwaki bwa Allah teri muntu afa Allah kyategeeza teri muntu afa wabula lwa buyinza bwe kitaaban muajjala ng'ate kiwandiiko ekyabagwa edda okufa ku ajaliyo yakutuusibwako dda kati bemuwoza gundi afudde baamuloze ate kino ne kino Allah agambye kitaaba biidhini kitaaba muajjala buyinza bwe ate nga mu kiwandiiko ekyabagwa edda ajaliyo yabagibwa dda waman yuridu thawaba dduniya omuntu yenna ayagala obulamu oba empeera oba ebirungi by'ensi utihi minha Allah subhanahu wa ta'ala agambye akola ki abimuwa kyobula nti osobola okusanga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala nga amuwadde maali amuwadde amamotoka amuwadde amafaamu amuwadde ki naye ng'omuntu oyo
tateekangako yadde ekyenyi ku ttaka, takkirizangako Allah subhanahu wa ta'ala ng'era amuwakanya. Ne Allah agambye nti omuntu agala ebyensi eno era tukola ki? Tubimuwa. Waman yuridu thawaba li akhira, naye agala ebyenkomerero utiihu minha, era tugenda kuba nga tukola ki? Nga tubimuwa. Wasannajizu shakirina, tugenda kubeera nga twebaza abo abakola ki? Tugenda kuba nga tusasula abo abeebaza. Wakubadde oli ku duniya naye ekibiri omala kasubaa ng'oyimirizaawo ekitwala ng'ogonda amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, osiba Ramadhaani, buli ngeri gya Allah gyonna ogigondera, sannajizi shakirina, Allah agenda kusasula ki? Abeebaza. Waka'ayyin min nabiyyin katala ma'a libiyuna kathira, agambye nti bameka, waka'ayyin bameka min nabiyyin bannabbi katala abalwana ma'a libiyuna, abamu n'abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, kathiru agandi waka'ayyin min nabiyyi katala ma'a libiyuna kathira, bameka abalwana Allah abuuza nti kam bameka, waka'ayyin bameka min nabiyyi mu bannabbi katala ma'a libiyuna kathira, abalwanabo abakkiriza abangi, ng'ebibiina by'abakkiriza ebyo byali bingi, bameka abalwana bannabbi. Fama wahanu lima aswabahum, ne batafuutuukirira ku ebyo bikoze eki ebibatuuseeko fi sabilillahi mu kuwolya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dha'ufu, era ne batakola ki? Wama dha'ufu, era ne batakola ki? Ne batanafuwa. Wamastakan, ne batawanika. Wallahu mazima Allah yuhibbu swabirin, Allah ayagala nnyo abaki? Abagumiikiriza. Kitegeeza buli kintu kiba kikutuuseeko olina okuba nga ossaamu ki? Obugumiikiriza. Wama kaana kawuluhum, era tekyali kigambo kyabwe ila okujjako ankaalu, okubeera nga bagamba nti rabbana mukama waffe gufiril lana, beera nga tusonyiwe dhunubana, amazambi gaffe oba ebibi byaffe, wasilafana fi amrina, n'ebyo byetuyitiriza mu kigambo kyaffe, n'ebyo byetwonoonye nnyo oba byetuyitiriza mu kigambo kyaffe, wathabiti akidamana, era obeere ng'onyweza ki? Ebigere byaffe, obeere ng'onyweza ebigere byaffe. Wa ansurna ala liqawmi lkafirina, obeere nga tutaasa ekibiina ky'abo abaki? Abawakanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bakkiriza bobeera nga bakola ki? Ekigambo kyabwe wabula kubeera nga bakola ki? Nga balajana batyo rabbana ghfir lana dhunubana wa aslafana fi amrina, obeere ng'onyweza ki? Ekigambo kyaffe oba mu kigambo kyaffe ebyo byonna bitusobezza mu kigambo kyaffe, obeere ng'okola ki? Ng'obitusaasira ebyo byonna bitukoze. Fa ataahumullahu thawaba duniya, Katonda agambye fa ataahum, n'abawa Allah thawaba duniya, empeera kuno ku ki? Z'okunsi, n'abeera nga abawa empeera z'okuno ku nsi, husna mu bulungi, husna thawaba li akhirati, naye ate wa husna thawaba li akhirati, naye agambye nti ate empeera ey'olunaku lw'enkomerero yesinga okuwa ki? Obulungi. Wallahu agambye nti wa thawaba, agambye fa ataahum Allahu thawaba dunya, Allah n'abawa ki? Empeera ya kuno ku nsi, empeera z'okunsi n'azibawa, wa husna thawaba li akhirati, n'abalongoseza empeera ey'enkomerero. Wallahu mazima Allah yuhibbu limuhisinina, ayagala nnyo abo abaki? Abalongoosa. Allah yabalongoseza empeera y'olunaku lw'enkomerero. Lwaki? Ti Allah ayagala nnyo abaki? Abalongoosa, kuba nabo balongoosa. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, in tuti'u ladhina kafaru, bwe munaatya abo abayeema, abaagaana okukkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, yarudukum ala aikabikum, bajja bazza ki? Emabega ku bisinziiro byammwe, bajja kubazza ku bisinziiro byammwe, mukyukire ku bisinziiro byammwe. Kitegeeza mube ku mateeka gaki? Ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fatanikalibu ashirina, mubeere nga muddayo nga mukoze eki? Mukyuke okudda emabega nga mufaafaaganiddwa. Kitegeeza nti omuntu abuuka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'atagategeera aba akyukidde ku biki? Ku bisinziiro bye, ate n'aba nga amaze okukola ki? Okufaafaaganirwa.
balillahu maulakum nimazima katonda yemuki yemukumi wammwe wa huwa khairu nasirin ate ye mulungi mbaki mubataasa yakyasize mulungi okusinga abataasa bonna sanulika fi kulubi ladhina kafaru ate nti tugenda kussa oba tulissa sanulik tugenda kussa oba tugenda kuteeka fi kulubi ladhina kafaru ku mitima gy'abaagala okukolaki okukkiriza ruiba okutya emitima gyabwe Allah agambye agenda giteekamu okolaki okutya bima ashiraku olw'ebyo bye baagattanga kuki ku Allah bima ashiraku billahi bwe bagattanga katonda ebintu ebirala ma lam yunadhiru bihi sultan ebyo Allah byatassaako obujulizi bwonna wama uwahum naaru era obudde bwabwe abo bamugattako ebintu ebirala obudde bwabwe muliro wabiusa mathwa zalimina obudde obusinga okuba obubi eri ababaki abalyaza amaanyi walakali sadakakumullah wa adamu Allah mazima yakakasawo ki endagaano ye idha tahshunahum biidhni mu kiseera omwabatirimbuliira nga muli mu lutalo ekiseera omwabatirimbuliira hatta okutuusa idha fashiltum lwemwafootokeera watanaza'tum fil amri nembeera nga mukola ki nga mukayana mu kigambo nembeera nga mukayana mwebyo mwabeera nga mukayana mu kigambo mu bigambo byammwe nembeera nga mukola ki nga mukayana wa aswaitum min ba'di nemujeemu oluvannyuma ma'arakum olw'okulaba matuhibbuna ebyo mukola ki bye mwali mwagala mulabye eminyago nembeera nga mukola ki nga mukayana nemujeemu olwokuba mulabye eminyago gye mukola ki gye mwagala minukum mummwe man yuridu dunya mulimu abaagala ensi ebyensi wa minukum ate era mummwe man yuridu al-akhira mulimu abaagala ki ebyenkomerero naye agamba nti summa oluvannyuma swarafakum anhum n'abawula mummwe liyabtaliyakum alyoka abagezese alyoka Allah akola ki abagezese walakad afa anhukum ate mazima Allah yamala n'akola ki n'abasonyiwa lwaki wallahu Allah dhu fadli alal mu'minina yenanyira ebirungi byonna oba yenanyira ekisa kyonna eri abo abakkiriza iz tusiiduuna mujjukire mwalinyalinya oluki olusozi wala talhuuna ala ahadi nga temwagala kukyuka kutunulanga kulaba muntu n'omu warasulu n'omubaka yad'ukum yabakoolanga fi akhirakum emabega wammwe naye nga teri akola ki akyuka kutunulayo nga mudduka buddusi mukubaka abakola mujje tulwane nga temukkiriza mudduka buddusi mulinya lusozi fa athabakum gamma byagammi Allah n'abasasula toluvannyuma olw'okweraliikira kuba tukane byalikira balooza omubaka bamusse balooza bannaabwe bonna baweddewo ne batandika okukola ki okweraliikira Allah kyala nti n'abeeranga fa athabakum n'abasasula gammi kweraliikira kukola ki okweraliikira likaila tahdhanu akati muleke okweraliikirira alama fatakum kwa ebikoze ki ebibasubye mutafunye wala maasabakum n'ebikoze ki ebibatuuseeko wallahu mazima Allah khabiru mumanyi bima ta'maluna ebyo byemukola ki byemukola thumma oluvannyuma anzala alaykum min ba'di lagammi amanata nu'asa yagisa ta'ifatu minkum wa ta'ifati kad ahmatu anfusahum yadhununa billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay'in Allah agambye nti thumma oluvannyuma anzala alaykum min ba'di ligami amanata nu'asa yagisa ta'ifati Allah agambye nti oluvannyuma yassa kummwe min ba'di ligami oluvannyuma lw'okweralikirwa kwammwe nga mweraliikiridde yabassaako eddembe ly'otulo nemusumagira yabassaako eddembe ly'otulo eddembe eryo tulo kyemwafuna yagisha neribika twaifati neribika ekibiina
minkum mumwe wa taifati kadi ahmatuhum n'ekibiina mumwe ekyali kiraliikirira anifusamu emitima gyabwe nga kifootokeredde nga kyeraliikiridde emitima gyakyo yazunuuna nga balowooza nebafuna endowooza yazunuuna billahi ne balowooza ne bateeka ku endowooza Allah gayira alhaqi etali yaki y'amazima zanna aljahiliya endowooza ey'ekisiru yakuluna nga bagamba hal lana min al-amri shay'in singa tubali tulina okusalawo mu kigambo kyonna nga basobola okwesalirawo kul bagambe inna al-amra kullu lillahi nti okusalawo kwonna kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhifuna fi anfusihim ma la yubduna laka babeera nga bakweka ku mitima gyabwe ebyo batasobola kukola ki kwoleka gy'oli bakweka ku mitima gyabwe ebyo batasobola kukola ki kwoleka gy'oli gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah waga nti yukhfuna bakweka fi anfusihim ku mitima gyabwe ma la yubadduna laka batasobola kukolesa gy'oli yakuluna nga bagamba lani kana lana min al-amri shay'in singa tubalina okusalawo mu kigambo kyonna ma kutulna hauna tetwalitiddwa wano kuli bagambe law kuntum fi buyutikum nimwe bali badde mu mayumba gammwe la baradha alladhina kutiba alayhim likatlo kwali badde kubatuukako abo abawandiikibwako kola ki okufa kwali badde kubatuukako ila madwajihim mpaka ku bugalamiro bwabwe kitegeeza ne baali badde mbuzizibwa bwali badde bukola ki okufa kubatuukako singa kubanga kwabawandiikibwako waliyabtaliya Allah era waliyabtaliya Allah alakagesa Allah subhanahu wa ta'ala ma fi sudurihum ebiri mu ki mu bifuba byabwe ebiri mu ki ma fi sudurihum ebiri mu bifuba byabwe walimakhsu ma fi kulubihum atatukuze era ebiri mu ki mu bifuba byabwe wallahu mazima Allah alim bidhati suduri amanye ebiri mu ki mu bifuba by'abantu mu bifuba byammwe Allah yabikola ki amanyi ebyo ebiri mu bifuba innal ladhina tawallaw minkum mazima abo abanakyuka mumwe yawmal taka agaye innal ladhina mazima abo tawalla minkum abakyuka mumwe yawmal taka jamani yawmen olunaku ebinja ebiro byasinkana mu lutalo oyo anakyuka innama stadhallahum ash-shaytan mazima yabamusereza abashaytani oyo abanadduka amusereza abashaytani age shaytani biba'udhi ma kasabu kuwebyo ebintu bye bakola ki bye bakola shaytani abasereza ng'asinza ku ebyo ebintu bye bakola ki bye mwakola walakad afa Allah aganye nti yakola ki anum Allah aganye yamala nakola ki n'abasonyiwa lwaki ti inna Allah mazima katonda gafuru rahim musonyi ate muki ate musaasizi ya ayyuhalladhina amanu abange gafuru halim ya kiri gafuru halim Allah musonyi ate wakisa ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza la takunu kalladhi kafaru temberanga abo abakola ki abawakanya temberanga oyo eyawakanya wakalu ne bagamba temberanga abawakanya wakalu ne bagamba ihwani nga bagamba baganda baabwe iza dharrabu fil ardi nti mu kiseera mwatambulira mu nsi au kan gadha oba ne mutabaala law kan indana singa mwali wano nga temugenze kutabaala mu nsi kye baali bagamba baganda baabwe tezinga temwagenda kutambula mu nsi ne mutabaala law kan indana ne musigala n'otulira embeera mutuludde maatu temwalifudde wa maakutiru era temwalitiddwa liyaj'allahu dhalika hashira Allah yakiteekawo ekyo nga kyakola ki balyoke bejjuse nga kyakwejjusa kyabwe oluvannyuma fikulubihi mu mitima gyabwe
wallahu mazima katonda yuhyi wa yumitu Allah yatta ate yakola ki yawa bulamu wallahu mazima Allah bima ta'maluna basiru ku byonna bye tukola ki alaba era mulabi wala inni kutiltum fi sabilillahi agati naye bwe mubanga mutiddwa nga mutiddwa mu kkola Allah subhanahu wa ta'ala wa in kutiltum mubanga mutiddwa mu kkola Allah subhanahu wa ta'ala au mutu oba ne mufiira mu kkola Allah subhanahu wa ta'ala la maghfirati min Allahi wa rahmatu khairu mimma yajma'una ntokusonyiwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira kwe kulungi okusinga ebyo bye mukuŋŋaanya kusinga eminyago gye mubeera nga mukola ki gye mubeera nga mukuŋŋaanya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kuno kwe kuba kola ki kwe kuba okusinga wala in mutu aw kutiltu nesinga mufa oba ne muttibwa la ilaha tuhisharuna eri Allah gye mugenda okukola ki okuŋŋaanyizibwa kitegeeza nti bwe muttibwa mu lutalo era gye mugenda okuŋŋaanyizibwa temugenda kuba na buzibu bwonna fabima rahmatin min Allahi linta lahum ne ku lw'okusaasira kwaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam linta lahum wabakola ki wabagondera wakkakana gye bali walaw kunta fadda ne singa wali waki wakalogojjo wa in kuntum singa wali wabbogo omutawaana w'ebbogo galidha lekalibi omukakanyavu w'omutima n'atagambwako lan fadhu min hawlika baali emulungudde ne bava wooli fa'afu anhum naye bakola ki Allah yabasonyiwa fa'afu anhum Allah yakola ki yabasonyiwa wastaghfiru lahum era beegayirire Allah akole ki abasonyiwe washawwiruhum bil amri era okole ki obeebuuzeko ne mu kigambo kyabwe mu bigambo byawe fa idha azamta naye obanga omaliridde fatawakkal ala Allah weesigamire ki weesigame eri Allah subhanahu wa ta'ala lwaki nti inna Allah mazima Allah yuhibbul mutawakkilina ayagala nnyo abakola ki abamwesiga in yansurukumullah timazima Allah wabanga ataasizza Allah ng'akutaasizza wataasizza omuntu fala galiba lakum teyayinza kukola ki teri ayinza kubanga akola ki nga akuva Allah bw'aba akutaasizza tewali ayinza kukola ki ate kutiisatiisa singa Allah aba akoze ki akuvuddemu ayenega nti in yansurukumullah fala galiba lakum Allah bw'aba akukoze ki akusaasidde akutaasizza teri ayinza kukuwangula wa in yahdhurukum ate wabanga akuvuddemu Allah faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi awulooza ani ayinza okutaasa oluvannyuma lwe wa ala Allah mazamiri Allah falyatawakkal mu'minina abakkiriza basanja babakola ki gye babeesiga wama kaana linnabi tekyaliwo ku nabbi an yagula kubanga akumpanya waman yagula yauti bima galla yawma al-qiyama n'omuntu akumpanya agenda kuleetebwa ku yawma al-qiyama ng'ayambikiddwa ekyo kye yakumpanya suma oluvannyuma tawaffa tutuukirize kullu nafsi makasaba tutuukirize buli mwoyo kye gwakola tugusasula empeera yaagwo wahum la yuzlamun nga tewali kukola ki kulyazaamanyizibwa kwonna wabula kusasula buki busasuze afaman taba ridwana Allah agenti omuntu oyo agoberera okusasula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaman ba bisahat min Allah yenkanakana oba mugerageranya n'oyo eyeesa n'oyo akikukana n'oyo addayo ng'aliko obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah abuza faman taba ridwana min Allah oyo omuntu addeyo n'okusasirwa okulungi okubeera Allah subhanahu wa ta'ala kaman ba bisatu alingo yaddayo n'obusungu bwa Allah
minallahi okubereka onosunga minallahi okubereka tonda wama wahum jahannam nga n'obuddo muliro jahannama wabe usal maswiro nga tagenda kufuna muki mutaasa yenna twali bana mutaasa yenna agenti hum darajati inda Allahi agenti bo agenti hum mazima bo darajati inda Allahi bayina amadala okubaawa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wallahu mazima katonda basiru bima ya'maluna era amanyi byonna bye bakola lakad manna Allah ala lilmu'minina agenti Allah subhanahu wa ta'ala yagabira manna Allah yagabira ki abakkiriza ala lilmu'minina abakkiriza idha ba'atha fihim rasula mu kiseera yatumiramu ki omubaka la rasula mbaka min anfusihim batava mu ki mu bo bennyini omubaka nga ava mu bo bennyini yatiru alayhim ayatihi ngera abasomera ki amateeka ge wayuzakihim n'okubatukuza wayuallimuhum likitaabi n'okubamanyisa ki ekitabu alhikimati n'amateeka wa in kan min qabl so nga ate newankubadde olubereberye lafi dhalali mubin bali mu ki mubuze obwerefu awalamu aswabatkum musiba olwonna lwenatuukako akabenje nga kabutuuseeko oba obuzibu bwonna nga bubateeseeko fakad aswabtu mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi Allahi agambye nti awalam aswabatukum musiba wonna obuzibu bwanga bukoze eki nga mufunye obubi wakati awalama aswabatukum musiba wonna obuzibu bwanga bukoze eki obubatuuseeko nobutuukiddwako obuzibu kwegamba bali nga bafuna obuzibu oba nga bafuna ebizibu mu lutalo olwo naye Allah naga nti awalama aswabatukum musiba mwebuuza oba mwebuuza ku obuzibu bwebuba nga bubatuuseeko kadi aswabatukum mithlaiha bwatukadda ku ki ku bw'olubereberye lwammwe obufaanaganako bwe butyo kultum anna hadha nimugamba buno buvuddewa kwe bagambe huwa min indi anfusikum buvudde mu ki mumwe mwennyini inna Allah mazima Allah ala kulli shay'in qadir muyinza ku buli kintu kyonna wama aswabakum yawma altaka lijam'an olunaku agambye nti wama aswabakum nebyo byabatuukako yawma olunaku litaka lijam'an olunaku lijam'an olunaku lwakola ki lwasinkana ebinja bibiri fabiidhinillahi bwali buyita lwaki wa Allah subhanahu wa ta'ala waliya'lamu alyokamanya Allah subhanahu wa ta'ala limu'minina abakkiriza waliya'lamu era amanyi alladhina abo nafaku abanaafuusi wakiila lahum ta'allaw kubanga bagambirwa nti mukole ki mujje katiru fi sabilillahi mulwane muki mukole Allah subhanahu wa ta'ala au difa'un oba mukole ki oba mudduukirire kaluni bagamba law na'lamu kitala singa twali tumanyi okulwana la tabaunakum twali bagoberedde hum lilkufuri yawma idhin akrabu minhum liiman Allah agambye nti ku lunaku olwo obukafiri bwabwe bwali buli kumpi nnyo okusinga obukkiriza bwabwe yakuluuna nga boogera bi afwaihim n'eminwa gyabwe ma laysa fi kulubihim nga boogera ku n'eminwa gyabwe bitali ku mitima gyabwe wallahu a'lamu ne Allah agambye amanyi bima yaktumuna byebakola ki byebakweka gwe nebwokweka ki kyonna Allah yaba akola ki yaba amanyi ekyo ky'okukusa aba amanyi ekyo ky'okweka aba amanyi kyogera kungulu ng'ate munda mu mutima byonna era akola ki kyogera kungulu nga sikyogera mu mutima Allah aba akola ki aba abiraba alladhina abo kalu abagamba liihwanihim abagamba baganda baabwe wakaadunga awo batudde baganya okugenda mu lutalo ate ne batandika okugamba bali bakoze eki baganda babagenze mu lutalo nti law atwauna singa batugondedde makutilu
tebalikoze eki tebalitiddwa ko bagambe fadra'u an anfusikum al-mauta kale bejjeko bo bennyini okola ki okufa oba balina obuyinza n'okutegera ku kyokufa kati bagambe bo bennyini bejjeko okufa balime okufa in kuntum sadiqina bwebanga boogera amaki amazima wala tahsabana alladhina qutilu fi sabilillahi Allah agete mulowooza era temulowoozanga nti abafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala amwata nti babafu no Allah agete babaki tebabafu bali ahya babalamu inda rabbihim eri mukama waabwe yurzakuna era bali mugabirirwa farihina atenga basanyufu bima ataahum Allahu mwebi Allah subhanahu wa ta'ala byakoze eki byabawadde min fadlihim birungi bye wayastabshiruna ate matunga basanyufu billadhina eryabo lam yalhaqu bihim bwebatana bakola ki kusinkana min halfihim abali mabega waabwe kitegeeza nti bwe bali mu lutalo Allah yabalaga nti abantu abo baba nabo abali mu lutalo abawa kukuba lya Allah subhanahu wa ta'ala yadde bo tebattibwa nga balamu gye bali balina bano okusanyuka kuba balagibwa nti bano abo ababaana bamujjana era bakimanyi nti bagenda kubasinkana ensonga lwaki nti basanyufu olwabo abali emabega waabwe ala khawfu alayhim wala hum yahzanuna nti kubanga tebagenda kubeera mu kutya tebagenda kuba na kunakuwazibwa singa Allah aliba bakoze eki abajjuludde yastabshiruna binni'mati min Allah era bagenda kubanga basanyusibwa n'ebyengera ebibeeri Allah subhanahu wa ta'ala wafadhil n'ebirungi wa anna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra limu'minina Allah tasobola kwonoona mpeera ya mukkiriza yonna Allah age tasobola era takisobola ddala kubanga yonoona empeera y'omuntu nga mukkiriza tasobola kugyonoona wabula ate ekirungi ekiri ku Allah subhanahu wa ta'ala nti ate agyongera buki agyongeramu bwongezi so si kugyonoona si kugikendeeza wabula ayongeza ki nyongeze kyobula nti olwokola ekirungi Allah akubisaamu ate ku kisa kye ekingi ennyo ate Allah bw'okola ekibi ate akusasula ekyo kyennyini ate kyo ekibi takikubisaamu kitegeeza nti omuntu osobola okulwana n'okola ebirungi ebyereere olwokola ebirungi byabe ebisinga ki byebisinga ebikubanga ebibi Allah takubisaamu ate ebirungi akola ki akubisaamu age nti alladhina abo stajabu lillahi abakola ki abanukula Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli n'omubaka okwanukula Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukkirizamu n'okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala gyabakoze eki gyabakulagidde min baadi oluvannyuma maswabahum likaruhu oluvannyuma lw'okutuukibwako ebiwundu mu lutalo naye basobola era okwanukula ki Allah subhanahu wa ta'ala yadde nga batuukiddwako okukosebwa lilladhina era abo ahsanu abalongoosa minhum bo wattaqaw era ne batya ki ne batya Allah subhanahu wa ta'ala Allah agambye nti ajruhum ajru azim balina empeera ennene eri Allah subhanahu wa ta'ala be baliwo abalina empeera ennene agati alladhina abo qalu lahum nnaasu abagambibwa abantu oba abantu be bagamba nti inna mazima nnaasu kadi jama'uhum lakum abantu bakuŋŋaanye kulwani kulwammwe abantu ab'eggye lya Sufiyani be yali ategeeza nti baali bakuŋŋaanye kuki kulwammwe nga bagamba abakkiriza nti bano ab'eggye lya Sufiyani oba abantu ba Sufiyani bonna bakuŋŋaanye kulwaki kulwammwe fahshawhum mubeere nga mubakola ki nga mubatya fazadahum imaana kyokka abakkiriza baali bagamba nti bali bwe baba batya ate ekyo kyabongera ki kyabongera bukkiriza wakalu ne bagamba hasbunallahu Allah wafe akola ki atumalira wa ni'ma liwakiil era kyekyengera kyaki ky'obukuumi Allah kyekyengera eky'obukuumi Allah wafe akola ki atumalira fankallabu binni'mati min Allahi ne babeera nga baddayo n'ekyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'obugumu n'obuvumu bwe bakola ki bwe bayolesa wafadhili n'obuki
n'obulungi. Lam yamsasuhum su'a, era lam yamsasuhum su'a, tebatukibwako ki kabi konna. Wataba'u ridwana Allahi, wataba'u ridwana Allahi, ne bagoberera obulungi bwaki bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul fadl azim, Allah yenanyini ki, yenanyini birungi oba yenanyini birungi obusinga obunene obw'amaanyi. Innama mazima wekityo dhalikum shaitani yuhawifu awliyaahu, mazima shaitani yali abatiisa mikwano gye, agezaako okubatiisa abagamba bakole ki, batye, naye nga lwaki shaitani yali abakola ki, abatiisa mikwano gye. Wala tahafuhum, naye temutyanga, wahafuni, Allah agee temutyanga, temutya shaitani, wahafuni, oberenga temutya shaitani era nabo temubatya, wahafuni, mukole ki, mutyeze. In kuntum mu'minina, munabeera nga muli baki, muli bakkiriza. Agandi wala yahudhunka ladhina yusarri'una fil kufri, tebakola ki, tebakunakuwazanga abo abanguyira eri obuki, eri obutakkiriza, eri obukafiri. Innahum lam yadhuru Allahu shay'a, mazima bo tebalina kabi konna kebayinza kutuusa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allah, naye Allah ayagala, Allah yaj'ala lahum hadha, tagenda obutabateerawo ki, mugabo gwonna fil akhirati, ku lunaku lwaki, lw'enkomerero. Walahum adhabun azim, era bagenda kuba na biki, n'ebibonerezo ebikakali, balina ebibonerezo ebizito eby'amaanyi. Innal ladhina ishtaru al-kufru bil imani, temazima abo abawanyisa obukafiri ku bukkiriza, lam yadhuru Allahi shay'a, era tebasobola kuleeta Katonda ki, kabi konna, tebasobola kuleeta Katonda kabi konna. Walahum adhabun alim, era balina ebibonerezo ebinene ate ebiruma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba balina ebibonerezo alim, ebinene ate ebiruma eby'amaanyi. Abantu wala yakhsabana, ate temulowooza alladhina kafaru annama numiru lahum khairu, ate tebalowooza abo abakafiri nti okuwangala kwabwe kyekirungi gye bali. Anfusihim, kubo benyini kyekirungi gye bali abakafiri, tebalowooza nti okuwangaala yabawangaala ennyo mu nsi kyekirungi gye bali. Innama numiru lahum liyazidadu ithma, okuwangaala kwabwe ennyo ate kiyinza okukola ki, okubaleetera okubongerera ddala obwonoonyi. Walahum adhabun muhin, n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walahum, biri kubo adhabu, ebibonerezo muhin, ebikola ki, ebibonerezo ebizito eby'amaanyi oba muhin, ebinyomesa. Amakulu ga aya eyo nti omuntu omukafiri, nti oba omuntu ayinza omukafiri asobola okusaba ennyo obuwangaazi, naye ng'ate lwawangaala ennyo kimwongeza kyonoono, ayongera ku byonoono. Okugeza omuntu ayinza okubeerawo ng'akaafuwadde nga tasaala, n'abeerawo nga tasaala naye nga tanywa mwenge, naye gy'akoma okuwangaala ogenda okukakana ng'ate omwenge agunywedde, alidde embizzi, agenze mu shiriki, kwegamba okuwangaala kwe ne kumwongerera ddala ki, ebyonoono. Agamba nti ma kaana Allahu liyadhara limu'minina ala ma antum alayhi, Allah teyali wakuleka bakkiriza kwekyo kye bakola ki, kye baaliko. Allah teyali wakuleka kubakkiriza kwekyo kye baaliko, hatta okutuusa yamda alhabitha min at-tayyibi, ng'amaze okukola ki, okwawulawo ekirungi, ng'amaze okwawulawo ekirungi n'ekibi. Wama kana Allahu, era teyali Allah subhanahu wa ta'ala liyutliakum ala lagaibi, okubanga abakola ki, abalaga ebyaki ebitalabikako. Teyali Allah subhanahu wa ta'ala okubanga abalaga ebyo ebyowala ebitalabikako. Walakina naye Allah subhanahu wa ta'ala yajtanibu min rusulihi man yasha'u, alonda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala alonda naawe obubaka eri ogwakoze eki, alonda yajtanibu min rusuli, alonda mu babaka be man yasha'u ogwakoze eki, gwabayagadde. Fa aminu, mukole ki, mukkirize billahi Allah wa rasulihi, n'omubaka we. Wa in tu'minu, bwemunaaba mukkiriza, watattaku, era ne mutya, falakum ajruhum azim, eri kumwe empeera enki ennene. Singa omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza omubaka n'aba ng'ayimirizayo emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda nti falakum ajru azim, balina empeera ennene.
wala yahsabana atete balowooza alladhina yabkhaluna bima atahum Allah tebalowooza abo Allah subhanahu abo bakodowalira ebyo Allah byabawa min fadli mbirungi bye huwa khairu lahum tekirungi gye bali tulowooza nti okukodowala Allah agenda tulowooza nti okukodowala n'okodowalira ebyo Allah subhanahu byakuwa mbirungi bye ti khairu lahum tekirungi ki gye muli agenda nti bal huwa sharru lahum wabula kibi nnyo ate gye bakola ki gye bali sayutawwakuuna ma bahlu bihi yawma al-qiyama Allah agenda nti tugenda kubeera nga tubambika tubibambika sayutawwakuuna tugenda kubeera nga tukola ki tubibambikako oba mu bulago bwabwe tubibambike ma bahlu bihi ebyo bakola ki bye bakodowaliranga yawma al-qiyama ku nnaku l'enkomerero bagenda kujja nga bibambikiddwa walillahi mazima mirathu samawati wal ardi Allah ye musika w'eggulu n'ensi kyategeeza nti Allah ebyo byonna bimukodowalira si byammwe mujja birekawo olw'ensonga temulina gye mubitwala temuli bakulemera kuno ku nsi omusika w'ensi agamba nti walillahi mirathu samawati wal ardi Allah ye musika waki w'eggulu n'ensi wallahu bima ta'maluna habiru era Allah ku byonna byemukola amanyi ebyo byonna byemukola ebyewala Allah abitegeera lakad sami Allahu mazima awulira Katonda lakad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allahu fakira agenda nti lakad mazima sami Allahu Katonda yawulira alladhina abo qalu abagamba nti inna Allah mazima Allah fakiru munaku mwavu wannahanu agniyaa ninga bo beeyita baki abagagga ngera bulawo olwaliwo omuntu asobola nti ze sente zaye nnina Katonda si yazimpa ate ndamusanga wa sente zaye ku bwange nze ndi mugagga sente zaye ku bwaye aba ategeeza nti Allah ye mwavu tasobola muwa wabula ye azifuna kulwe era ye mugagga eri Allah yagambye nti Allah agambye nti mazima awulira nga bagamba nti mazima Allah mwavu munaku wannahanu agniyaa bo be bagagga naye Allah agambye sanaktubu tuwandiika maqaalu ebyo bakola ki bye boogera twabiwandiika era tubiwandiika waqatlahum li anbiyaa era nga babeera nga battane bannabbi ababaka be bigayri haqi awatali mazima wannakulu dhuku adhabun al-khariqi tugenda bagamba yawma al-qiyamah nti mukombe kubonereza ebikola ki ebyokya dhalika bima qaddamat aydikum obwebyo emikono gyammwe ebyakola ki bimwakulembeza wa anna Allah mazima Allah laysa bidhalami al-abidi tali azamanya ki baddube kyategeeza Allah subhanahu wa ta'ala obanga wakola ekirungi era Allah tagenda kuli azamanya agenda kusasula ekyo ekiki ekirungi ate wabanga wakola kibi era nga wakola bibi era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga akusasula ki ebibi ebyo alladhina abo qalu inna Allah ahida ilayna ala nu'mina lirasul era batukanoga nti alladhina abo batukanoga nti alladhina qalu abo batukana nogamba nti inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala ahida ilayna yatukola ki yatulaganyisa ala nu'mina obutakkiriza lirasuli mbaka hata okutuusa ya utiyanna bikurbani lwanatuleetera ki lwanatuleetera hata okutuusa lwanatuleetera saddaaka taakulu eberenga erya naara omuliro lwanatuleetera saddaaka eberenga erya ki ng'erya omuliro kol bagambe kad ja'akum rusul mazima mbaka akoze eki yabajjira min kabiri olubereberye bilbayinaati n'obulungamu wabilladhi n'ekyo kultum ekyo kyennyini kyemukola ki kyemwogera falima kataltumuhum lwaki ate mwakola ki mwabatta bannabbi abo ng'ate babajjira olubereberye ino kuntum swadiqiina wemba nga mukola ki nga mwogera amazima fa in kadhabuka webanga bakulimbisizza ggwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakad kudhiba rusul min qablika balimbisa ddaki ab'olubereberye lwababaka ja'u bil bayinati nga tebabajjira n'obuki n'obunyonyofu wadhuburi ne bajjira n'ebitabo ne babajjira n'ebitabo nga Zabbuli min qabli n'ebitabo wadhuburi n'ebitabo nga Zabbuli wal kitaabi limunir n'ebitabo ebikola ki ebyakayakana kuli bagambe kuli nafsi mazima buli mwoyo zaikatul mauti gwakombesebwako ki kukufa kitegeeza ki nti toyina buddukiro bwonna toyina gyoyinza kuddukira toyina gyoyinza kwewugoma nga oyina omwoyo omulamu ogussa kyolina okumanya olwaleero nti gwe kennyini Allah amaze okukola ki
okubika katubanya okubika weyi ekyozaako kuba ye amaze okukola ki okubika nti kullu nafsi dhaikatul maut buli mwoyo gwakombesebwa kuki okufa naye bw'aba akubise naye kyalinawo omukisa nate okulabika ng'okola ki ng'olunguusa gy'olaga kuba akubise oli mulamu kullu nafsi buli mwoyo dhaikatul maut gwakombesebwa kuki okufa wa innama era mazima tuwaffawna ujurakum tugenda kubanga tutuukiriza empeera zammwe ezo zikoze eki zemukoze kubanga ekyatuleeta kuno Allah kyatusiza kuno ku nsi bwe kubeera nga tumusiza n'okumutegeera naye nga tulina okulamulwa gy'akola ki gy'ali mu bufuuzi nti wano tuli ku kyeyo naye gye twava tuli ku kyeyo naye tulina okuddayo gye twakola ki gye twava tulage nti ekyeyo kye tuliko tukiyiseemu tukoze tuganyiddwa oba kitusaze kati awo olina okufubira ekyeyo obutakusala kubanga Allah agambye tuwafawna ujurakum tugenda kusasula empeera zammwe yawma al-qiyama ku lunaku lw'okuyimirira oba ku lunaku lw'enkomerero famani zuhziha ani nnaari Allah gwali bawonyezza omuliro wa udkhala al-jannata n'amuyingiriza ejjana fakad faadha aliba yeesiimye olw'esiima wamal hayati dunia kwate buli obulamu bw'eno ensi illa mata'ul lghurur wabula kigayaza buki bugayaaza tebuli obulamu bw'eno ensi kintu kigayaza bugayaaza kubanga okirabira nti osobola okuba ne muno ne mwawukana n'atuuka ne bamukubikira nti emmotoka emukubye obwo obulamu bulimu akantu kigayaaza buki bugayaaza latubulawuna fi amwalikum Allah ajja tugenda kubagezesa ne mali yammwe wa anfusikum namwe ki mwennyini tugenda kubagezesa ne mali yammwe ate namwe ki n'emyoyo gyammwe tubagezese nagyo wala tasma'una min alladhina utul kitaba tugenda kuwulira mwaba abaweebwa ebitabo min qablikum oluberebererwamu wa min alladhina ashraku agenti wala tasma'una mugenda kuwulira min alladhina utul kitaba mwaba abaweebwa ebitabo min qablikum oluberebererwamu wa min alladhina nemwabo ashraku abagatta katonda ki ekintu ekirala adha kathira okunakuwala okuki okungi kubanga binakuwaza tosobola kuba muntu ng'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'olaba ng'oli atali katonda gw'ayita katonda n'otanakuwala era abagatta katonda ekintu ekirala babeera tebaagala ki tebaagala bakkiriza kyobala nti Allah agaye nti mujja kuwulira okunakuwala kungi eri abantu abo wa in tasbiru naye munaagumiikiriza watattaku era ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna dhalika bazimana ekyo mina adhal umuri kiri mu bigambo ebiki ebinywevu kireza mujja kuba munywedde ku Allah subhanahu wa ta'ala wa idh akhadha Allah mithaka alladhina utul kitaba mujjukire Allah lwe yatwala oba lwe yajja endagaano kwabo be yawaki ebitabo latubayyinanu linnasi naga nti babeerenga bakola ki olunyonnyola abantu wala takutumunahu tembakola ki temubyakweka abantu mbabulira amazima babagambye nti batayire babagambye nti basaale abantu mbabulire ki amazima tembakweka mazima fannabadhahu wara'u dhuhrihim kyokka mu kifo eky'okubabulira babeeranga babikuba ki babikuba mabega ne babivaako ne babyawukanako ne babikuba mabega nebabikuba emigongo gyabwe sharau bihi thamanan kalira ne batandika obitundu omuwendo ki omutono fabiisa ma yashtaruna kirinyo ekyo kyebabitundangamu ekirinyo kyebakola ki kyebabitundangamu ogwo omuwendo muki omutono la tahsabana alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabanahum bima fadhati min al'adhabi Allahu adhabun alim Allah agente la tahsaban tumroza alladhina abu yafirahu bima atahu aba basanyuka ne bajaganya kulwe bekoze eki ebibaweereddwa wa yuhibuna atene bagala an yuhmadu bima lam yaf'alu batenderezebwa biringa batendereza abagomeza kwe batakoze eki bibatakoze fala tahsabanahum tebakola ki tebalowoozanga tebabeeranga balowooza tebalowoozanga bimafa dhaati min al-adhabi nti bajja kukola ki bajja kuva mu bibonerezo oba bajja kukendeezebwako ku bibonyobonyo walahum adhabun alim
balina ebibonerezo ebiruma. Walillahi mulku samawati wal ardi, agenti walillahi mulku samawati wal ardi, nti bwa Katonda obufuzi bwonna obw'eggulu n'ensi byonna obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir, era tuvuga nti Allah kuli kintu kyonna qadir, musobozi era muyinza. Agenti inna mazima fi khaliki samawati wal ardi, mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi oba okukolebwa kw'eggulu n'ensi, wa hitlafi llayla wan nahari, n'enkyukakyuka y'ekiro n'emisana, la ayati li ulil albabi, kabonero k'amaanyi nnyo eri abo abalina ki, abalina amagezi. Kubanga buli lw'otunuulira bw'oti entonda y'eggulu n'ensi, n'otunuulira eggulu bwe liyimiriddewo bigayiri amadi nga tewali mpagi yonna, n'otunuulira ensi eno yayaliirirwa wallahi nga tewali nga wansi waliyo n'amazzi naye nga tosobola na kugwayo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye la ayati, kabonero ul arbabi, era abalina amagezi. Omuntu alina n'amagezi y'omuntu afumiitiriza n'alowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate alowooleza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki, bye yatonda. Allah yatonda ebintu bingi naye nga byakulabirako byaffe, naye agambye eri abo abalina ki, abalina amagezi. Alladhina, be baliwo abalina amagezi Allah bayogerako. Alladhina abo yadhkuruna Allahu kiyama, beebo bayogerako ababeera nga batendeza Katonda, nga bajjukira Katonda kiyama, nga bakoze eki, nga bayimiridde wakuuda era nga bakoze eki, nga batudde, bayimiridde era nga batudde. Wa ala junubihim, oba nga bagalamidde, nga bali ku bugalamiro bwabwe naye nga bo basigala batendeza ki, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkaruna, ate ne bafumiitiriza fi khaliki samawati wal ardi, ku kutondebwa kwaki, kw'eggulu n'ensi byayimirirawo bitya. Rabbana, mukama waffe, ma halakta hadha batila, Allah babeera nga bagamba nti Rabbana, mukama waffe, ma halakta hadha batila, tewakola bintu bino mu bukyamu, wabula wabikola mu butuufu waabyo. Subhanaka wa yawkana fa akina adhabun nari, Allah beera nga tusaba olubeere nga tukola ki, ng'otukongereza olubabu lw'omuliro. Rabbana, mukama waffe, innaka mazima gwe, innaka mazima gwe, man tudkhil an-nara, ay Allah omuntu gw'olingiza omuliro, fakad akhzaitahu, oliba omuswazizza. Allah, omuntu gw'olingiza omuliro oliba omuswazizza. Okuyingira omuliro kigenda kuba kikolwa kya buswavu nnyo, kubanga tewali muntu ataatukibwako obubaka, teri atamanya nti kino bwekikola oyingira muliro. Kitegeeza ogenda kuba ki, kati nga bw'olaba n'omubbi asobola okubba no ku dduniya ng'akimanyi okubba kubi, naye ate bwe bamunona ne bamusaako empingu ne bamutambuza mu bantu, mwana wattu naye agenda akola ki, aswala, naye ate ebikola akola ki, abimanyi. Kati nawe kibaga nti Rabbana, mukama waffe, innaka man tudkhil naara, omuntu gw'olingiza omuliro, fakad ahdhaitahu, oliba omuswazizza. Wa ma lizaalimiina min answari, agambye nti abalyazaamaanyi tebagenda kuba na mutaasa yenna. Rabbana, mukama waffe, innama sami'ina munaadiya yunaadi al-imaani, tuwulidde omukoowoozi ng'akola ki, ng'akoowoola eri obukkiriza, nga bw'onoowulira omwazinyi ng'akola ki, ng'akoowoola nti mujje eri esswala. Nawe baga nti Rabbana, mukama waffe, innama sami'ina munaadiya, tuwulidde agambye nti Rabbana, tuwulidde munaadiya, omukoowoozi tuwulidde. Rabbana, mukama waffe, sami'ina, tuwulidde. Rabbana, mazima mukama waffe, innanna, mazima ffe, sami'ina, tuwulidde, munaadiya, omukoowoozi, yunaadi imaani, ng'akoola eri ki, obukkiriza. An aminu birabbikum, laga nti mukkirize eki, mukama wammwe. Omukozi nga wakoola fa amanna, era mazima ne tukola ki, tukkiriza. Rabbana, mukama waffe, oluvannyuma olw'okukkiriza, faghfir lana, tusonyiwe dhunubana, amazambi gaffe oba ebibi byaffe, wakaffir an sayyi'atina, era obeere ng'okola ki, nga otuggyako ebibonyoobonyo byaffe, otutawuluzeko ebibi byaffe. Watawaffanna ma al abraari, obeere ng'otukola ki, otuttire mu abo abalongoofu abalina amagezi. Rabbana, mukama waffe, attina ma wa'addatina, Rabbana, mukama waffe, wa attina ma awaddatuna,
awaddatna ala rusuli aitu Allah tuwe ebiwatulaganyisa eri oyo omubaka oba eri abo ababaka nirango tusabobererwa okulaki obituwa ebiwatulaganyisa eri ababakawo wala tukhidhna yawmal qiyama ai Allah tutuswazanga olunaku lwaki olw'enkomerero innaka mazimagwe la tukhallifu al-mi'adi tuyawukana kuki ku ndagaano yo fastajaba Allahu rabbuhum Allah nakola ki naberanga yanukula naberanga abanukula anni la udhi'u amal amiru minukum Allah nagamba tasobola kwonoona mirimu gyabo abakoze emirimu gyabwe miki emirungi mummwe min dhakari au untha mubakyalo babaki abakazi ba'udhukum min ba'udhi abamu muva muki mubannammwe abamu bava mu bannaabwe falladhina hajaru nabo abasenguka kuba Allah subhanahu wa ta'ala wa akhruju min diyarihim yafunizwa muki mu mayumba gaabwe wa udhu ne banakuwazibwa fisabili mukuwali Allah subhanahu wa ta'ala wa katalu wa kutulu ne balwanira ne battibwa ne battibwa la ukaffiruna anhum sayiatihim tugenda kwandukola ki tubasonyiwa oba tubajjako ebibi byabwe wala udkhilannahum jannati tubayenga tubayingisa ki ejjana tubasimu jjana tajiri eyo min tahti al-anharu ekulukuta waswayo emigga thawaban nga mpeera min inda Allahi ebiri Allah subhanahu wa ta'ala wallahu mazima katonda inda husn maabi indahu husn thawaba eri Allah subhanahu wa ta'ala yeri empeera enki ennungi la yagurannaka takallubu ladhina kafaru fil biladi akati tukugayaza watu kunakuwazanga niwenyamira oba n'ogayala kulwaki kulw'okuyagala kwabwe abo bakafiri nga bali muno muki munsi tukunakuwazanga nga babadde beeyagala nobeera ng'onakuwola kwabwe lwaki mata nkaliira beeyagala mu kitono nnyo fuma oluvannyuma ma'wahu mu jahannama obudde bwabwe ki muliro wa bi'usal mihad obudde obusinga okuba obuki obubi kitegeeza ki tonakuwala nnyo ku nsi ayi erina okuba nga ekugumya bakuganya okuba endongo tonakuwala nnyo olwokuba abakuba endongo beeyagala baganya okunywa omwenge tonakuwala nnyo olwokuba baganya okunywa omwenge lwaki beeyagala mu kitono abo bwe weegomba kubanga obudde bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala agambye muliro ate obudde obwo bwerekereza egenda kuba ki jana omwenge gwe banywa oyina emiga egikulukuta mu jana amasanyu gonna ogenda kubanga ugakola ki ngugafuna Allah kyagambye wayagambye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okola ki tonakuwala ku lwabwe era tewenyamira lakin naye alladhina takarabbahum ababati Allah subhanahu wa ta'ala lahum jannatu tajri min tahti al-anharu bayina mu jana emiga egikola ki egikulukuta muyo khalidina fiha nga ate bagenda kubeera mu jana eyo mu kweyagala okwo nuzula min inda Allahi nga bugenyi obulungi obudde eri Katonda era obw'essanyu era okusasula okulungi okuva eri Katonda okw'essanyu wama inda Allahi khairu khairul abrar era mazima abo abalongoofu be balina obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala awali Allah subhanahu wa ta'ala yiyo obulungi obwabo abalongoofu era abalina amagezi wa inna min ahli alkitabi era mbazima ne bannanyini bitabo laman yu'minu aganti wa inna era mazima min ahli alkitabi ne bannanyini bitabo laman yu'minu billahi mulimu abakiriza ki ababawe ebitabo mulimu abakiriza Allah subhanahu wa ta'ala wama unzila ilaykum nebyo bakizwa ki ebyasibwa gye muli wama unzila nebyo ebyakka ilayhi gye bali hashiina lillahi nga batyaki batya Allah subhanahu wa ta'ala la yashtaruna bi ayati llahi thamanan kalira era nga tebawanyisa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala muwendo muki mutono ulaika lahum ajruhum inda rabbihim abono balina empeera yaabwe eri mukama Allah subhanahu wa ta'ala balinayo empeera inna Allah mazma Allah sari'ul hisabi ye mwangu oba muyitirivu mwangu okola ki okubala agenda kubabala olubala oluki olwangu ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza isbiru
mugumiikirize. Agambye abange mu abakkiriza mugumiikirize. Waswabiru ate mugumiikirize. Warabitu ate munywere. Munywere ku bukkiriza. Wattakullah era mutye Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihuna. Oba oli awo nembeera abakola ki ab'okwesiima. Allah subhanahu wa ta'ala tukwiza okubeera nga tutya ate n'okugumiikiriza. Okugumiikiriza okwonolanga ekyangu naye si ekintu ekyangu. Abantu batendewalirwa nnyo nga bafunye ebizibu okugumiikiriza okwo. Naye Allah atulamidde tugumiikirize ate tubeere nga tumutya la'allakum tuflihun. Oba oli awo etubeeramu abo abakoze eki abeesiimye. Ebwetyo emulaani ge makulu gaayo. Sadakallahu al-aliyyul azim.